Ensonga eno ya mutabani wa chairman Nyanzi eri mu ddiiro njagala njogereko ate era gwe guno omukolo gwabadde Mwami Museveni yabaddeko e Makerere ku university ku mukolo ogumu wabula omukolo bwe gwawedde abantu ab'enjawulo ne bajja nga beekubisa ebifaananyi naye MC awulikika ng'agamba nti olukiiko olufuzi olw'abayizi olwa Makerere University lusabye lwekubiseemu ekifaananyi ne pulezidenti ate mu kifaananyi ekyo ngirudi pulezidenti omupya wa Makerere Churchill Sentamu James simu alabikira ng'atudde ne mwami Museveni. Due to public demand, I hope you will agree. I'm a teacher. My students have requested a photo with you, the student leadership, with you alone. That is the plea from our students. And Your Excellency, you know our students are our clients. Without them, we are not here. They have requested, and Your Excellency has accepted. Basaba ne bannyabo omwana alabibwako mu Katambiyani ye Churchill James Sentamu mutabani wa chairman Nyanzi Fred Sentamu ne mukyala we Majoline Namukisa be bazaala omutabani oyo. Chairman Nyanzi Fred Sentamu mujjukira bulungi yali yawambibwa. Bwe yawambibwa abasajja ne bamutwala. Mu budde bwe yawambibwamu ne bagezaako okulaba nga bateekawo okulonda kw'e Makerere oba akamyufu k'e Makerere. Akamyufu k'e Makerere bwe kaateekebwawo National Unity Platform netegeka ba candidates abagenda okuvuganya ku card okufuna card ye Makerere eya National Unity Platform. Chairman Nyanzi obudde obwo bwe byategekebwa nga taliiwo yali muwambe. Kaakati era press conference mujijjukira bulungi omwana we yabeerera mu kalulu awo nga kitaawe taliiwo. Omwana najja nayetaba mu kamyufu aka National Unity Platform. Omuvubuka gwe bayita basaalirwa Ismail n'akawangula. Kati bw'akawangula nga bw'omanyi ebyaba students nga bw'omanyi ebyabayizi omuvubuka Churchill James n'avaayo n'acomplaininga n'ayogera n'awandiika banene bamusudiya naye yennyini n'agenda ne yeesimbawo nga independent. Nga sigamba nti Chairman Nyanzi amugambe genda weesimbewo. Era Chairman Nyanzi ye ng'omuntu n'agamba mutabani we ky'okoze eky'okwesimbawo independent si kirungi. Ky'okoze jayo nominations. Omwana n'agamba nedda bannange be bampandiise ne nga Chairman yogera ne mutabani w'oyo tasobola kunyoomola stand ya party. Chairman Nyanzi n'agezaako okutuuza omuvubuka oyo ng'akomyewo ng'asanze ng'omuvubuka ali mu race. Naye munnange omuvubuka ne bamuteekako amampaati, omuvubuka ne bamusudiya ne yeesimbawo. Bwe yeesimbawo n'awangula obwagirudi president. Naye nga Chairman Nyanzi n'obukulembeze bw'ekibiina bwali tebukoze eki tebukiwagidde. Ng'omuzadde kubanga kkirizo bagaana oli mwana we. Era n'ayita n'abamu aba family n'abagamba omwana yuyo mugamba stand eno n'akola kirala. Kaakati njagala muwulirize ebigambo bino. Chairman Nyanzi tali mu ggwanga. Chairman Nyanzi tali mu ggwanga. Chairman Nyanzi yagenda kujjanjabibwa. Chairman Nyanzi ye nga ye
yalabye ebifaananyi nga mutabani we atudde ne Ssaabatemu. Omukolo ogwo gwabadde mu Makerere University. Omukolo ogwo kubanga abamu waliwo abatandise atokivuga mu nvuga endala ne bagamba yagenze mu State House. Omukolo gwabadde Makerere nga guliko abayizi abalala n'abakulembeze ba Girudi. Kaakati ye mu 7 olw'okuba buli ekintu ekikwatagana ne Bobi Wine ekikwatagana n'Oweekitiibwa Kyagulanyi ng'omuntu yefaananyiriza ne bw'aba speciosa yankyawa amunoonya wakiri afune photo moment naye. Era nzirayo kali Kyakiru James wakola ensobi. Kyakiru James okwesimbawo independent wakola ensobi yali amaanyi. Wakola ensobi amaanyi era nze nakigamba negamba Kyakiru James ensobi gyokoze yeeyo. Kaakati basoma abayizi abatusomesa ne bayita n'abakulembeze ba Girudi. Omuwala Nabwire Rose eyawangula ku Mubuzi yabaddewo era mu kifaananyi mumulaba. Eno ne bateekayo Kyakiru James nakyemalira olw'okuba munnanga anoonya okulabanga agezaako okulaga nti abantu bano mbayina najja n'atuula mu kifaananyi. Wuliriza ebigambo bino. Chairman Nyanza ze n'ayogera message eno ngenda bawa ensonga zino kasooke tumuwulirize. Bannange mbalamusizza amanya nze Nyanzi Fred Center Musabakunzi w'ekibiina kya National Unity Platform. Nfunye amawulire ku internet wonna ganyiza bannayuganda nange ne ganyiza nnyo. Nabyo ebifaananyi nga byesittaza. Omanyi nyinimu wataba ebikere bitemba ennyumba. Nabyo ebifaananyi mutabani wange nga atudde ne dictator. Mwana wange Kyakiru omusajja ogwo otudde naye musajja mutemu talina kyakwagaliza. Mu ngalo ze mulimu omusaayi gw'abantu. His hands are blood stained. Musajja oyo emyezi ebiri egiyise yagezaako kunzita. Yagezaako okutta kitaawo Kyagulanyi kimanyi bulungi nnyo. Yasiba bannyoko. Yatta bajjajjaffe. Bannayuganda abafiiridde mu ngalo ze bayitirivu. Owulira ba Frank Senteze abaliyita Nabu Kenya abaana bonna bafiira mu struggle. Banno bali mu makomera abalala baabuzibwawo tebamanyiddwa gye bali. Kyannaku nnyo nti ba agenti be bakuza okwesikwesi nafuna ebifaananyi kye yanonye. Afubye nnyo famire yaffe okufunamu. Afubye nnyo okweyambisa famire ya Sentamu okufunamu omuntu omu gwe yeekwasa. Kati afunye ebifaananyi ebyo era yakyatutenga ekyobugagga kitagenda muyamba n'akamu. N'olw'ensonga eyo nkusaba oveeyo wetondere bannayuganda. Nze kitaawo ndi wa National Unity Platform. Kituufu wagira ku independent naye oli mutabani waffe. Ensi ekulengeramu ebirungi bingi. N'olwekyo nkusaba okola ekituufu oveeyo okyuse ekifaananyi ekyo wetondere bannayuganda. Bw'oba osobola nga bikutabudde you may resign. No concentrating ku bitabo byo. Notayingira nnyo mu kunumya bannayuganda. Weebale nnyo weebale ddala bannange.